tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyonca ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye baseka nga naye lwabalya tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyonca ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye baseka nga naye lwabalya. Shifah agambe tobasekerera nga munange atebeera ng'obayamba omuntu ng'ali mu mbeera eno abantu abalina obulwadde buno mukwano beetaaga okuwaka keya beetaaga okukwata obulungi beetaaga okuyisibwa mu mbeera ennungi ddala omusanga bambi nti omuti owola tomuyisa mu maanyi muyise ng'omuntu omulala kuba naye bambi muntu nga gwe enamba esinga eba teyeyagalira abamu bazaalibwa nabo mu butuufu nga tebamanyi nga bato so buli womusanga bambi oluusi n'omukakanya muli yeekyawa so tetulina kubakakanya bambi ntubongera maanyi tubaagale tubalage omukwano naye abeerawo mu butuufu ng'agamba nti mu butuufu nange nsaanidde era ndi muntu nga abalala naye nga Shifah mujje mumwagire nga launchinga akayimba k'ennaku z'omwezi ajja kuba atazibategeeza naye nga munaye goli eyo ng'oyagala kugula poloti ttaka ku Masaka Road beera ng'onkonako obukonyi ku simu zange ezo 07352449 ojja kuba ng'ate onfuna bulungi osobola okunkuya direct oba nompereza akameseji ate ku WhatsApp ensonga za oyagala nnyumba eweddeho oyagala motoka oyagala pikipiki beera nga munnange ate onkoonako bukonyi poloti sente zonna z'olina tuba tusobola okuba nga tuteesa okuviira ddala ku bukadde bwona tuba tusobola okuba munaye ng'ate tukufunira awantu awalungi noonyaako bunoonya ku simu zange ojja kuba ng'ate onfuna gwe atanasubscribinga mukwano osuba binyuma bikyagenda ddala maaso subscribing okoone ne kati oleme kubeera nga tosuba videos zonna ze nabeera ng'ate nteekayo okitegeera mukwano nenyongera okujjukiza mukwano gwange gwazimba mpakirako ku bintu by'enzigi madirisa butanda mukwano gwange mpa ku ssente bintu beeyi si ya beeyi ebeera yakuteesa buteesa ate munange n'ekipa ekitwakuleetedde nti tulina success cards nga success cards zino kikopo oba t-shirt oba katambaala oteekako ekifaananyi ky'omwana wo ate munayino nabanga munnange anyumirwa nnyo nkontakitingako ku namba zange ezo ate munange tojja kubeera ng'ate wejjusa omwana wo abeere musanyufu agende n'okumala P7 mu butuufu oba senior 6 oba senior 4 ng'ekintu kyekikalwa akirabako wali ekikopo akinyweramu n'agamba mami yangulira ddedi yangulira mukwano gwange yangulira niyenna okitegeera naye nga amandirisa mukwano tujja ne tupima ennyumba yo obunene bwayo tetukyayagala bino byakutema ate mu miryango oluggi terujjaamu ate mufunze omulyango oluggi lutono nedda tukupimira ekintu kyo mukwano ne tukikuwa nga kifiitingamu okitegeera gwe w'emmotoka tokkiriza mmotoka yo kubasuure tukontakitinge kati tube nga tukuzimbira akayumba we kati emmotoka yeebeere ng'ate eri seefu gwazimbye sheero mukwano gwange tukola akanupe mukwano totuyisaako ssente contactinga Shifah the Hustler ate munaye buli kimu abeere nga akikumalira naye nga tulina ebintu ebirungi tulina ebintu ebyenjawulo obutanda oyagala kaddeeka oyagala katanda kako bwomu oba oyagala katanda ng'osulako gwe tata w'abaana abaana wamu n'abazzukulu nako tusobola okubeera nga temunnange tukakolera enzigi ng'ezo eza gate olulabye ezislidinga kalubererwa nnyumba mukwano gwange mbeera ng'ompagirako kubakweza ennamba z'essimu 754684 neye MTN eri 0735244198.